kutwesunga na yoyo Yesu natununula n'omusaayi gwe Gologotha twandikozesezza ki okunaaza ebibi byaffe Zabuli kyoyo bwe twandiyozesezza ebyambalo byaffe n'ebitukula twandinaabisezza ki okumalawo ebyonoono kyetuva twebaza Yesu waffe olw'omusaayi gwe ogwayika twandikozesezza ki okunaaza ebibi byaffe Zabuli kyoyo bwe twandiyozesezza ebyambalo byaffe n'ebitukula twandinaabisezza ki okumalawo ebyonoono kyetuva twebaza Yesu waffe olw'omusaayi gwe ogwayika ebibi byaffe byali bitwakadde okufaananako bendera omusaayi gw'endiga oba ogw'ennyana walinga tegukyayiza awo nga weetaaga oguli ogw'amaanyi okunaaza buli bbala era ogwa Yesu omusaayi gwayika ensi yonna yanaazibwa omusaayi gwa Yesu gw'amaanyi omusango ogw'okufa gwali gumaze okutusinga tetwalina ssuubi wadde obusobozi okugamba nti twenunule genda n'omuliro gw'amaka byali bimaze okutwesunga naye oyo Yesu n'atwanunula n'omusaayi gwe Gologotha waliwo okununulibwa okununulibwa kw'abasibe mu musaayi gwe ogwayika okununulibwa umusaalaba gwa Yesu
twandibadde waffe singa tewajja munnange. Tweyanziza Abaganda tuzine, abasoga bwe mutyo tugulumize. Oyo Kabaka yakola binene, yakola bya kitiibwa atenderezebwe. Yeebazibwe olw'omusaayi ogwayiika. Akundekunde masomo girukoma nanta wegwaye Kabaka. Tusiimye Mwongerwa olw'omusaayi gwoguli ogwayiika. Tweyanze twandibadde waffe singa tewajja munnange. Tuli b'amaanyi, tuli ba kitiibwa olw'omusaayi ogwayiika. Tweyanziza kale emisituke ffenna